tubabuzizaako nnyo nate olunaku olwaleero nga tugamba nti akikoze neera mukama oyali waggulu ennyo abukeseza emissioni yiyo bw'omala okusaba ate okugezesa kuba mukama katonda ayita mu bantu abamu prayer zaabwe ziri so strong ti mukama katonda akulagirirawo ddala ekkubo abamu abakulinze naawe okole first step akulagirire wa gy'ogenda okuyita okutuuka ku success y'obulamu bwo obulamu bwo entikko yaabwo okubanga butuukiridde kwe kubanga omumanyi omulokozi waffe yali waggulu ennyo naye aligamba seek ye first the kingdom bwegifuna n'ebirala byonna bijja kubanga bikugoberera no question about it amanya Charles James Senkuge tukwagaza ekiseera ekirungi ennyo tukunjukiza nti sizifaya ge twalugamba mwezi ogujja mu myezi emeka kati lunaku lutuuse tukugamba this weekend ku lunaku olwa Sunday tujja kubanga tuli butoola mu sizifaya jangu olabe kyotolabangako production mulimu ebya Philip Lutwata ebya Alex Mkulu ebya Charles James Senkuge in one production Ceasefire egenda okubeera wali ku Serena mu kifo ekiyitibwa kitya ekifo ekiyitibwa sikyerabidde kiyitibwa anti olabe kuwiti kati onoonya ki abantu banoonya entalo ku bantu Victoria, yes, Victoria Hall. Tugamba tubeere fena mu kifo ekiribwa Serena, no question about it. We are going to be a class above the ordinary. Ebintu bijja kuba bya nsusso nnyo nga byokitegeera. Tujja kubanga tudigida budigizi, tujja kuba tujukira po katolu bwama, tujja kuba tujukira nti tuli banna Uganda, tujja kuba tujukira nti tuli Baganda, tuli Banyolo, tuli Bateso, tuli Bakaramoja, tujja kuba tujukira nti omukwano teri kiyinza kuguziyiza. Omukwano bwe gutuuka, omukwano gulina okuyitawo gutukeje kulaga it's gonna be a class above the ordinary, no question about it. Sabire kanani tandi kubanga okola preparation ekisiibo ekijja obenga okifunamu musera ekisiibo leka kigwa mbugwe nga ekinya kigudde mu katogo kinya kyagudde mu katogo mu family emu ye Kongo abaana ne bafa abayitirivu ekinya obunya tujja kukikulaga eyo gye bujja maaso nego tubeera nga kinya kigudde mu buugi tibatabule butabuzi bagende maaso nkuwerera amagezi naawe gwaliyo bwobanga ofumba nolaba ekintu kyotoliyangako nga kigudde mu mmere togamba nti kansene mu nsuule abaana balye. It can be dangerous, it can be fatal. Tugamba nti fatal kiregeeza nti omulimu okufiirwa obulamu bw'abantu. Tubagala nnyo of course namwe mukimanyi omusajja ayitibwa Umar Lumanyika eri ematuga tukubuzizaako nnyo weewale kubanga oli mu Islam naye ng'ekigambo ky'omusumba Rosias Bugingo kuba kiri universal kya nsi yonna kikukwatira ddala ku mutima nekikukwatako nekikukolamu omulimu n'otandika okutambuza emirimu Bugingo bwe gyali baligitambula. Tubagala nnyo nakigambye dda amanya Charles James Senkuge sirinzeka babuzeeko abasirikale bo akatogo be bakaleeta manya akawunga kamugo nze nakangubi ngo yakawunga no problem tunakafuna enkya nze muwala wa Museveni awaka kyaganye tunakafuna enkya nze muwala wa Museveni ojja kaleeta ngo yakawunga ojja kaleeta nze muzukulu wa Amos nga kuliko omukene ate kumacha kuno nze muzukulu wa Amos nkugwayera akawunga sebo akamuogo ate nga kamaogo mujoga basajja mwe mumanyira babuzeeko iri wacho ntama kumacha bitandika butandisi tokera kuntama lwaki omurro kumagwachi lwaki mwala utakunona tokirizibwa amma kanga buzeko masizemte musajja ona ine jogo manyi bagamba nga barangira nabambe abakopi sebo ngugwera akawunga kamogo oli president najja gwe akawunga oli presidential advisor so what ndi presidential candidate beba mwe abaffe nino jogo obani afuge gwanga ino muntu alabide mu gwanga ino omuntu ufa atufuga tujja kumanya nengamba buzako mwasuze mtya
mwasibye mutaje twabalekedde tubadde wano witi nancha nayingira wano enda ebigambo ate mukazi gwe kiki kyonoonya mu studio etali yiyo ali ku program zibula tudde ne Simon Rock wali no musajja akyasinze okuba ne motoka ekalwa mu ggwanga Uganda bamuta Segirinya eri motoka wabaji wetanga ganti mpeta alina kuyita abantu 10 bamukwatireko steering yo kojiweta Segirinya nkubuzaako ne good morning tunomana kwata omuta akola program ya sports wano ebirungi bye binaina tuina abawala wano entalamule manchi bate entalamule nenga mawuza ko namaga nti mwasuza mtemere ko ku TV mwa kutwe kumirako Mr. Kavumeka bwa so batakuzaako nembuza ku Mr. Dumba Richard Kasese we bali kubanga kuhererako bukerezi mena nakaita good morning we bali kubanga koli Kiberu Edward nkubuzaako mnange bali kubanga koli Katom Michael nata Abigail ndabira mukono na suit bagamba batya bali batya ndabira abi mumbulize ko David Muganzi nkubuzaako kayunga yanga ente ebinya bituta David Muganzi UAE nawe bali kubanga koli nakasango mimi siwa kwera bilankonge Emma mbuza kuwa mala ambassador wa Galaxy Kids wali machinde abantu banji babeera kufe lita kamya kwali falukse abana bawome sorolimi abana bamusa program no uya no ganti kana mawulire Muhammad wa mala kwali mbuza ku boss wanga Paul Prince Paul nikajya Moses bagama nti kwe bali twasimbule twagala kulange mteka tekana stamlanga twastegese abantu bawe information enungi ngwano ne wano sinza kwe bali repass good morning kubuza ko nyo ogamuta nkubanje mbwa yange Janati nkubanje mbwa Lema omulate munampa mbwa nja kujja na mayomba ntwale kibabwa kino kimusingo kubusuza mchasingo kwagala abakube ababuze kiwa kyarazewa okujja kungamazo kumpembwa mbabuzaako nyene baganti mwe bali kubanga muri ku Soul TV fe tuba tusimbudde tutandikiddewo zuku kazibula tudde nabo batandise dda bali wamu nkugamba bo bali wamu ne new man oyagala kulaka kuli chips oyina chodo oyagala chayo oyina kachi oyina ko ganduko parking awana nayo ko bomu bane new man buli kyo parking ateka kwa new man akokulya kakuli chips kagonja bagiya obo oyagala bingi byabana twala yo gusaketi bwe guti guvera bakuyira mu boyizi no gandi na box ngenza ne motoka byonna fe tuba tusimbudde seko gana ko ebiri mawuli owulire omuro yakoze program no musajja vice president ngayogera kuba mafia sajja yagambye nina okufuna emmotoka buli myaka 3 nerabe kidangada kye bampa kikyo nagamba nti nze nali vice president it's my career atenga teyajjanga 3 years teyafuna teyajjanga masikini but actually ba vice president ba febo nateli azenga masikini sekandi yava kuba speaker nafuka vice president sajja tamala ayogera ba mafia naye muli komyawo kabya abantu yagambye nti ate bagagga befunza Museveni ate besinisa beginisa ebinnya ebyenjiri bamwefunza basobola n'okukomba engatonga yakalinya mu buchafu ebagikomba n'olimi nekoleti ate Museveni buli lwazokka bakubaka amaaso bakyukirako onsimu nagibeeramu mwekka muli gikungula muligenda nayo bannange waliwo otuuka n'ogamba nakola nzekka wadde fulufiga mu binnyo nesenera amazzi nga twaleyo nga naaba ate nnongoseeyo abantu boogera n'okaabira mu nnyumba yo ne woli n'oyagala oteewo omusajja yagambye olunaku lwe baŋŋamba nti muzeeyi omukazi yankubira essimu naŋŋamba nti muzeeyi agambye weebale kukola naye weebale kuweereza naye akugyeko wa vice president n'agamba nanoonya eccupa ya whisky nanywa eccupa ya whisky namba nze nali mukujaganya nga nsala nkoko nga mumulowooza nti bajjeko nga eno muli eno bagumugaba basudde Bukenya omuntu agoyingewa kambere ne bujingo mfune ntono ngo bwana bwange bulamu ngulabako nenga yeba namukokkiriza ng'abantu bakanula amaso ne wano bankuba okufa okay yali ankubye empiku set tugenda okusesa tukampolampola eyo tuveeyo tuyingire mu bifa mu mpapula z'amawulire no question about it kubanga tulina obudde kwe tutambulira ebifa mu mpapula z'amawulire olunaku olwaleero koonayo tugende. Ate tumanyi nti ebimu twamaze okubijja kunagana ekyo mukireke
nyinza kikugambira kwano kumpewo omusajja yagenda wa president amugamba oyo ayagala kukutta agenda akunga buli wali omukatuliki yasuze mu babishopu bakatuliki banne Kabale namugamba ekyabuli ekyamujjamu ng'Ekabale teri bishop mukatuliki ng'atwalayo akyaliwo ekitundu kirala n'ekifo kyatulamu nga kimanyiddwa lisiiti azirina z'abapoto kaakali mwe otambula n'ogenda awantu ebintu ebimu ebikukwatako n'otobitekinga on tutegeragana jjayo lisiiti wosuze amafuta gonyudde gatwalireko lisiiti someone was insufferable bayiseewo intolerable. That is too much. Too much. Oluzungu lwa Museveni lweru alwabanyize yagamba these imperialists are insufferable. Insufferable. Omusajja yagamba nti nali ndi mu kwebaza Katonda nga nina pate wange ne bagamba mbu ngenda kuyekera president. Omusajja yafiirwa n'omwana. Omusajja yafiirwa n'omwana. Alabika omwana we yatukiwa president nga president mukambwe banna tulaba abantu bamenka noga Bukenya yekola bino azina n'omwana buto Bukenya yekola atya abasajja babayisa bubi bawo mind by totally that is insufferable necho cha mafia game yejjako necho cha mafia game omusajja yagamba nti bakubanga ku switchboard ngesimu ye banange that is incredible esimye bagikyusa nga muzayi wa mukubira tabeerako enamba egenda walala kati kyegenda muzayi akubira mirundi eji nagano omusajja kigwe nalonda ne bubanga ovuddeko ng'akunoonya kati ayinza okubanga alina kyayagala okutuma kiringa musumba bunyinga okuba ssimu ng'essimu yo bagikyusiza bulwagikuba togikwata bulwagikuba tebeerako bulwagikuba egenda wamulala gamba namuwa omulimu naye naafuna bamukwatira amasimu Katonda nga saki kuba kyayagala okugamba yagakigamba jibakole tamana yayogera tamana mirundi omusajja ekyo bala tamana mirundi yayogera ebintu bino abantu bafugenda kufana pain etegenda kuwona that is insufferable bananga abantu mubaleke bana atala babasajja bano omusajja watukide kwogera ebintu alina kyemanyi mwina mwagenda off camera bana bibo ya bingi nyonyo off camera nabi atasobola kuteka mu camera ebimu gatutu amanyi mukwano gwange ewaddala bona benaka osinga mikwano jange kintu musoke mukwano gwange kubanga walo driver we yalinga alaba nnyo bakamira dumakitazi ngera tumuletayo lumunagenda nembuza kuno ngatuchalaba mitanyo nagamba nti munanga abaganda bagamba guweddeko entontogolo ebinyonyi bigwesamba mugamba ngotongambye tonkubyewo nyawo nagamba ate mukyampita ani munanga Museveni ngamba baze Museveni nganga Jennifer nze bankube wa Museveni ngamba nakubandopa nenga bwemba nayombene bano ku social media ke kantu ke bawaayo kekantuke batekayo bwawanyi movement kakati luli tabakatekayo kati walole bankuba nga tutudde sira yaba uhuru abo salimu uhuru bankuba mu maso ga muzeyi bwatu ti on one twali museki tuli mu neka Justin Kasoro Mumba tuli mu twali mu kachiko kaseka akakulu akasembayo ne muzeyi natuyita na ne bayimuka naga muzeyi waeta bana bafuru figa tebana nabagama butule mwale mukubaleeta wadde bazuula nemberetera bakoze kye balina okukola abasajja batukuba mu maaso ga president n'abaswaza fe muzeyi yalagirako batuwe ssente zikola nogaana n'atusindika ne wagundi sene ne ziva ne tuzaba nako bikutiya kali munatusonyiwa tulinga abagenze personal ne program ya jiri waliwo asembyeyo eno bazire bire esembyeyo tuzikole repeat abantu bazirabe muliriza bulungi Museveni yakwate sente zebayite sente nazita netuziraba nako ne batugamba tugenda okumusa kooti muzeyi yalina sente ne baziwa oyo muzeyi wa musa kooti lumumba natugamba sente za mwezi izo muzeyi astadde mmeka no lunana ne batugamba mutusoke mutubulye mwakola biki mugenda zikosa muta twabiranda nze eri maso ga president nabo webali bitwakoze natambulya nze nakuba post eggwanga lyonna nakuba nga abantu beganye Museveni newe kuba nezo anti wesimbiyo mu Kampala na zirabezo omanyi lwaki nakyekola nga posta za road zijudde mu kibuga Kampala zijudde ensi yonna nga n'abantu ba muzeyi bennyini kaba minister be tewali asobola kukwata kipande naye kubako nti I stand with President Museveni nalaba bifo biweddewo nga tajjukira mu musamateeka tekukkirizibwa kuuza posti ya muno natunda poloti yange
nenkuba post nga njagala ku bookinga before nokola emu ku mobilization nti women MP Kampala Jennifer Fulfiga I stand with President Museveni bonna nga bamwesambe tewali muntu ku mulundi guno kuba Museveni na kifaananyi nze nako minister omuyambuzako oyo yampezako message omukyala kyambadde Ameria nangamba why can you put Muzeyi on your post why can you watekeko weka why can you remove ne mugamba nyabo zino sende zange na Ameria kyambadde nakati message no namudda namu nanga zino sende zange nakugamba the only way to conquer fear is to face fear mwe munjijeko lutititizirwa mwe okuzalibwa kwali kumuno okufa kubeeroko nze toyikirizibwa ngokunkangakanga wadde okwenyumya amaaso nomanyira oba nontusatisa togezangako olaka gwokanga gwotamanyi nze nkimanyi nti Katonda yampa okuzalibwa kwali kumu ate buli ekizalibwa kimanya nekikola ki nekifa togezanga nonyumirira mu feesi nomanyiranga tokigezangako era namugamba kyambadde it's my money I know what I'm doing and mobilization mubadde mukola ki bye ne mbabuza nti mwali wange tuwidde fe twali mu NRM Museveni agenda okutweta nga twali ambala lugero lwa kyenvu nga tewali ayita mu Kampala kabere RDC kabere mu MP wa Museveni kabere minister na nye Museveni kiki ekimunonyesa nga akalulu kuba bakabayina Museveni ayina ba RDCs egwanga lyonna ayina ababaka ba parliament bebasengamu obungi mu parliament Museveni ayina bakise ku byalo ayina bakawo simanyi baani abo balonda ayina ba advisor bayina n'abaana babwe n'abakazi Museveni lwaki anonyanga akalulu nanonyeza abantu akalulu Museveni akyali suppose ogenda mu byalo wanonya akalulu Museveni akyali nokuba kampeni emyaka najja amaze mbuyinza kyogera Museveni talina birungi byakwedde bantu bano balina kulaga abantu ba Museveni bakyasinze okubeera ababi ate bali mutwala obusungu obwo abujja mu kwogera bali mutwala Giribati former vice president nze nafuna accident recently nafunye accident mwena mwagirabye nakati amanyo gange nkyayina amalibu nakati nina amalibu Jeni baleke yampisa mukazi watampa 6 million no omwami wawani Mr. Ngobi yampita nampa wa finance yakulya ki nampa 1M fatu babikirya ne tuwana wano naye nga toyina kyo wana nga tomanyi kyoyitamu nga tomanyi gyosula nene wewanisa wanisa kuba kibina okyagala tuyagala baswaza naye omwabuzi wa president nofuna accident emotoka negwa bakutema butemi even my God omusajja Bukenya yayogedde bana abantu si balungi kukoleramu maani twagala okukutegeeza mukalina betegula mangu nti okwogera kwa Gilbert Bukenya ng'ali ne Charles James Nkubuge kwabadde mu program tunuulira bujingo mubiri gwayiwawo bujingo yalimbulula ngakakunyonyola kino kimale bulimba obubeera ku social media bulimba obubeera mu nsi yonna bujingo yavaayo n'alimbulula owulira bulungi TV yonna kumpi yagiwaayo yavaayo n'alimbulula n'agamba bannange emmotoka tegidde ku mmeeri emmotoka yeyino yazze bweti ne bweti bannange kino balimba si ku makamberenge n'abakulembeze abalala bwe bati bakola ki eno part of security bujingo bakuba bujingo ne bakuba bujingo ng'atali mwana wa muntu ne bavuma bujingo naye ng'ate waliwo amateeka okulimbulula abantu balina okubalimbulula kubanga abantu ba Uganda kyalaba kati kyawuliriza kyakkiriza kyatambula nakyo